Jendi, oli otya? Obulamu si bw'empozi obubwo. Tukusanze ku luseke nyamunyamu. Ku luseke nyamunyamu. Kivaawo ekintu luseke nyamunyamu? Luseke nyamunyamu kigambo kyakweyimusa. Because abantu baffe, abagagga baffe, buli kiseera baagala tubeeraawo. Nga ffe tetugenda mu maaso kati omuntu Sente omugambirawo mpaayo. N'ategeera nti twagala Sente. Gwe guno omulembe gwe tulimu baguyita luseke nyamunyamu. So wano twajja basically mpita bakyali bange abampagira bemmanyi ne besitamanyi bajje wano tulye wamu nsobole okufuna Sente eziggalawo omwaka. Nkikola kufuna Sente, saagala wabeewo omuntu alowooza nti nkikola ninayo omunaku gwe ngenda oyamba. Nkikola nsobole okufuna Sente eziggalawo omwaka. Anti kati omwaka guno ogulaba abantu baffe tukola nnyo. Abantu okubeera nti obasanyusa okuva 1 January paka 14 December si kintu kya bulijjo. Nina abantu besisinkana eyo ng'olyagamba Kasuku bwe nabeera mu bizibu b'ebiti nalabanga vidiyo zo. Abalala obasanga eyo Kasuku otwaliriza emirimu otwaliriza ekyeyo otumalako stress biki. Kati wano nange ekyansi gye nnina mbasokoolemu enkalu ngende neesanyuseemu. Yes. Nze siyina charity gye nkola. Bwe mbaako ne gwe nnyamba muyambire eyo. Era sobola kukola mana enkozayo ka charity. Bwe mba nkyalina amaanyi nga nkyali waggulu mbeera ngenda kukola kino ky'olaba. Era Sente zonna nga bwe zivudde muno ngenda zirya. Tekuliko munaku gw'omu gwe ngenda waako. Yes. Of course, mukyala wange kati ffe tugenda zirya ne mukyala wange. Era mujja kuba mubiraba ku TikTok ne YouTube nga ntuddeyo mbikkula amacupa emitima gyammwe emibi nga bwe gibaluma. Yes. N'abaana bange ngenda lya Sente in whatever way you want because nzikoze. Yes. Omukyala aliko akuuma baana. She's keeping her home. Yes. Kati nze yes. Kati ani omukyala si abasanyusa. Nze mbasanyusa. Kati omukyala ate ye nansanyusa. Era benva wano olubo tuuka eka nga ngamba luseke nyamunyamu nga mujjamu. Tekokowulira katukola. Obulamu bwa luseke essebo. Life tugitambuliza ku luseke era ali eyo bw'ofuna bw'okuba oluseke lumukube. Yes. Ekigambo ekyo luseke nyamunyamu walonda kitya bannange. Ate kati oluseke oluteeka mu muntu bw'oti. Kati because tuli mu mbeera ya kunoonya Sente luseke n'okulya. Kyolabye wano tulidde ng'ate benfuna luseke nyamunyamu. Nedda kino kyange. Kyange mbeera nkyemu. Abantu abajja wano babeera bazze kuwagira Kasuku. Bamanyi Kasuku, tebamanyi muyimbi. So olabye tukoze karaoke nekola omusomo omugagga bamukuuma batya. Edition ene badde kuuma bagagga edition. Kati abali ebo ofuna omugaggawo tandika. Mukwano mubirabanga ebyekisiru naye mwe muvudde Sente ze ngenda olya. Obuwera. Saagala nnyo fitina yawe nakwe. Oyagala kundetera ababidyowe. Yes. Kasuku tuli ku edition yakubiri. No second edition. Second edition. Yes. Atanjawulo tekyali kwele yasooka obona nekyako tukati mu mutwe kubanga jamuziddako. Andi eyasooka twagikola twali tugezesa. Era ne tubeera wano abantu ne balya disco neevuga. Actually eyasooka nasaba miliyoni 3. Era tunatunda emmeeza twatunda emmeeza 10. Then twalinako abaali basasula emitwalo 2.
kati ku luno twabajjeewo aba 22 tubadde ku million 2 strictly kuba nagenda olaba luli twabonaabona nnyo olina abaguze emmeeza ate olina okukolayo emmeeza y'abanasasudde 22 kuba balina otutuula kati nga kimenya kali wano kikola blanket olaba nti buli omu alidde temubaddeemu nti ono munaku oba afaanana abanaku oba ki bonna banyumiddwa omulundi gumu. awo tetera kubuuza ofunirawa nga abantu emmere bawa yabwerere n'ebyokunywa kuba kati abantu baffe wala kyebayita value for money obeera oyagala nnyo omuntu bwemusaba miliyoni 2 kati nga bolaba leero ebyokunywa abantu bikyabalemeddewo nti machas batuwagira naye ate sibasiru nti sente bamala gazikanyuga bukanyuzi obeera oyagala abantu ne bafuna ebintu bino byetugambe nnyo abantu baffe oli ateeka ekivulu n'abantu miliyoni 3 naye nga tayagala kujjako miliyoni 1 agiddiza abantu nti abantu bajje mu kivulu nga bagenda kulya banywe oba okitegeera. So I just want people to have a good time banyumirwe nga tebalina stress ate nina okugulirayo ono kati golabyeyo abawoza ngulirayo soda ngulirayo emmere kati buli muntu abadde wano balaba babadde happy bwenayo gwosanze ng'akolima kyebayita lusekenyamunyamu tutunda the experience omuntu ajje wano anyumirwe. Nungi performance ngayo yayimbye of course Sebata alina ennyimba nyingi zonna teyazimazeeyo naye ezayimbiddwako kiriya kati kyesitaayagadde omanyi senjagala nnyo omanyi abantu babonaabona okufuna sente kati olaba kalinga munjowe saa zino 5 za kiro mulimu firuni oyinza okuba ogatta otwale maamawo mu kivulu ng'ekyo kati obeera ogamba enteeka mu miliyoni 3 njagala mama nga alye anywe atuule awantu nga tebagenda munyigiriza muyimirira mu maaso kati twabadde wa Sebata abanaku bavudde eri oli ayagala kubuuzaako nonga waki tewaguze emmeeza n'ombuuzaako okitegeera ebyokulya tebijja bagenza oleeta emmere obukoko oba babuggyebwa nkoko zalwala ki kwegamba nga towulira nti n'ebyokunywa tetwafunye by the way. So abanayuganda senga tutandika okuyiga okutunda the experience nti omuntu azze nanyo not just omuyimbi but that comfort that comes with paying your 3 million for a temple. That was my only disappointment. Sebata ye yakoze bulungi buli kyeyayimbye ennyimba zange zenjagala ku Sebata yaziyimbye kati si bubanja. Kasuku kino kibuuzo kyange olaba nnyo ebiseera ebyedda mwa celebratinga nga mutya Christmas ebyedda byo otegeeza ki Christmas y'emabega ya celebrating nga ndi muto affe era twatimbanga Christmas tree ne tulya ne tunywa nze siina nnyo story gye ngenda kunyumiza musimaa ne tulya ennyama enjaba twali tugirya buli lunaku ewaffe enkoko nga tugirya nga bwe kyetwagala tukinywa nakulira mu well to do family so siinaawo mbeera kozi batuguliranga engoye empya nga kwolwo babagirayo babatwala ne mugula engoye empya ne mwambala ebya chachi byo sibijjukira tetwagendanga ku chachi ewaffe era chachi nagisanga ku ssomero nakulira mu maka nga buli omu otobalolwo ne katondawo oba oyagala osaba n'osaba era bwendi nange abaana be baba baagala osaba basabe banagaana katonda nabo abalaba lwaki alaba ffeffekka. olaba nnyo deilisupu nga tumaliriza omwaka tuli ekiri twakulaga ku deilisupu eryakwata omubabiro ogamba no twalijja bulungi eggulire ly'okukyala kwange enalaba abaana abo bayogera ebigambo birungi byokka nga naabampeeweeta be baagala okunkuba naye be bankwatiridde eggulire eryo mwali kavalinga bulungi ayasamira muli naawe gende twali ekifo buli omu aŋŋamba ekifo kifunze naye awulira nti kino ekifo tekimumala ategeka ekivulu kye ewalala because abanayuganda basudiya tujja genda mu kifo wetwetaaga emmeeza 10 era ze tubadde tutunda wano 3 era zisigale nga zezikoze eki so yaya kifo kyange wentuula wano kino njagala kibagamba abali eyo ne next yange ndalanga luseke nyamunyamu
era ku yaya miliyoni zijja kuba 4 mwaka ogujja. oyongeza steak Bakeere bukeezi sigenda kukyusa kifo kuba ku yaya bemba siina ssente wano wendi emmere ey'obwereere. Emanga Kasuku leero lyaya abwereere, leero tukuwaddeyo ebbanja kati nyonge ninyisa bulinyisa njagala ku miliyoni 5 kati nsigaze abasobola naye nga ndi ku yaya. Imbeki tuli mu kibuga era okera ku makya n'ogamba abaana tugenda ku yaya ne mujja ne mutuula wano ne mulya ne munywa olunaku ne luggwako ne muddayo ne mulaba TV. Luli nga TV bagijjayo Christmas, enkoko bagirya Christmas kati gye tusiibako wano. So kyekyo I think inspiration intini njagala abantu b'obubaka bwa Christmas